Ababana ensi bagifudde ensi egenda bafuula kye baagala egenda balo walinga ate katuwe tulaga papa agemba nga nfudde kyaba nkoze bale bange bamanyi mukikubisangamu talina agenda kuleka asasudde abakikubisaamu afe nga depositinze sente kyoga bagenda kikubisaamu ku bwereere afe nga akoze eki nga depositinze sente ezigenda okuyambako ababa muse okufacilitatinga gundi ekiraamo a more meaningful revenge kakati gwoleko otya ekiraamo olese facilitation ali enyasoka afunye sente andi kati kinga kyayo mugamba nti banziike ekyanja nga tuguze poloti oba weerimba oba oli mu mboozi oba nyumya kati nno kankubuleko ekintu kimu kyayo adini skin bwa surviving eyo case tagenda kuddamu kuba na sente agenda surviving anti yagambye wa NRM alina immunity anti wulira bwa surviving tagenda kuddamu kuba na sente lwaki anti abasirikale bagenda mujjako sente oluvannyuma lwa myezi 3 tufunye yakapya tuweeyo tagenda kuddamu kuba na sente nga amuinako leverage tagenda kuddamu kuba na sente tagenda kuddamu kuba na sente ate gwe basibye asinga n'ekibbo kakati gwe kyomanya akoledde bagundi basirikale n'omwogezi wa polisi agere babaguddeko emisango ane banoonya kamanda mudogo ali musango gwa mada kale byebyana ebimu biraba binaku nnyo abantu tebalina na baka gulawundi awo n'abaana balina abafamily abalaba ng'olaba omwo balina naye lwafulonza tebogera n'abaana baabwe omwana ono yagamba ono yaliwa yayimba nakayimba obuzibu bwava ku nduulu Victor Kamenyu kati ebyano biraba wano tebyasoma tebalina na baka gulawundi bali tebalina gwe baswalira abaana bali kufangu n'abakumalien abaguze baasi baasi wayo myaka emeka abagijje mbatemi baasi nkadde nyomanyi mpya oli musiru nnyo okutuuka ku ekyo nabyako akagreen nga manyi ngaakofango nyi polisi naye omwana yasoma akatabo ka Bobby buli Bobby kyakola ali mu kituka naye yaguze baasi yaguzewo baasi kakati Bobby amuinspirinze nnyo ebbaasi wabagijje mbatemi abasikula era mujja kunvuma nja kuseka kuba munvumye naye tebinnannoga era nja kuseka baasi nkadde Mustafa yabyogedde bagijje mu batemi kati gwe kyomanya abaana balaba omanyi kyayo muba olina family waliwo byotayinza kukola ayino maama waana alaba atya oli mu kamera okuba omuntu oli amayirungi oswalira family abaana tebalina background yawo those people abaana they're not only stupid but they're also mad Kutosa akira kumacha kukwata muntu mukuba gwe gwani gwakuba ate police ekwesha amayo kwa abaana abebetu amente bakwatwako misango bagivulungirawo police naye kye nagamba luli nti police wena lemo kukwata ku baana abo abantu ensejja bakwatako ati wolemo okwebulira ensi ekubuulirira ebiseera ebisinga abantu bangi bo balowooza mu ddagaali yaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate naffe ku Biva Organic bangi batyo okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bwaso ogukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Obulango bwange
Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Kastori Chigambo, it is happening manya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe kwa tanaba. We are subscribing akadeka seko mpola mpola. Leo zina kuzomwezi 27 mwezi gwa mwenda ina mazaliwa na birthday. Happy birthday to you. Have a good one. Katonda kwa mukisa sente no bulamu. Stambulanze kabira mukaga embanje ku set ne Mustafa ntambula bannafa agasha mwera ku set nywa amazi ngatu bajjanja bannafe aba Beaver Organic and Natural Health Products basangibwa Umengo opposite Masengere obango oveno ku mpologoma ku ngalabiza kabaka ngoyambuka bo tujalengira wali Beaver kati bakuba kuberidda munda akuba kati ebibati obatuuke Mengo bagenjagala kubuuza Beaver weri obagamba banne namba esimu gikwate nabaganya ensonga ate namba ene ndi mutwe kuba ku 0752 60 24 27 basajja ennaku zino balwadde obwatabuso obwamawugwe abanywa sigala abasmokinga lang tonic wali genda ku Beaver alimu amawugwe bali mu kyalo omukko ogwefumbiro ogo nga gwakusa alina mama magumba agaluma omugongo outer sinuses enkola family planning eri nakyo yakizaala gumba yatoka kuzaala mwana nga ofune fibroids abakyala abundula amazzi agawunya olumizibwa nga muli mu nsonga abakyala ensonga zokuluma n'olwala genda ku Beaver ofune eddagala abasajja be kapukolo yammwe tabangala mu nsonga z'omusenga bakwasa ku masturbation kuba ku 0752 60 24 27 ndina Mustafa Bukenya ayina ekivulu nga 25 Oktoba kuda dalena abatata dalenas ekawanda emitwalo 2 n'etaano emmeza emitwalo 5 mujje awerekeddwa akabayimbi bonna mikwano gye n'abanyabala abakuwerekeddeko Mustafa nawe oli w'amaanyi so ani agemuze ekyo agenda kubaayo nawe ani agemungera kubaayo mbonji ekyo agenda kubaayo nawe oli w'amaanyi twakuwa amaanyi emwe abampa amaanyi ewa Mustafa tomanyi twakuwa amaanyi Mustafa Bukenya nkulaba ekivulu kikuwuuba mama ose nga twebaza nako mukwano nalina amaanyi gange tushepinze omwana we tumuwadde social capital influence ayina kati abantu bakukubira ne bakwebuuza nako nganye yankubira onja Samira mbawulire abantu sanaga sebo kankubireko Shalom numala okulaba sebo ina abantu bomalira ebintu sebo ngamanyi we nkubira Shalom biggwa kiba kizibu mbamanyi nze bankubira yenda kubira kompola mpola nanga bashalom wiki ejja abantu bagenda kufuna diocese bachata diole ya mu Luganda tugaba kadi kadi za wiki ejja naye gwe Shalom mutomanya abantu bagenda tukyawo bilobo inacho yagala kwe mpichi mugambe kati nnaku zino in fact it would have been this week boba ina yesimbyo ngali ku kadi ya Nup ngoyacho yagala kolere bwe kisukke no week kiba kikulere sokola bo mukazi na muveko nsonga ndala ekyanza okumalamu amaanyi nina omuntu eyali yesimbyewo nga nkubira essimu mubaka Shalom nakulaka kwenyupyawo biki njagala onjogerereko ewa president kati buli muntu kwa amba yiyi ene sawa nkambwe nnyo era obo ina kyomwagalako kati ye sawa naye weekend ina n'ababadde bagenda okunyimbirako natidde bayinza obutabamu n'amaanyi ajolaga ndabayo sikulimba bajaga kumira ku kivulu kyo naye natidde bayinza obutaba n'amaanyi kyetaaga nnyo ng'afunye kkaadi naye kati waba tagifunye tugenda naye kati abatafune kkaadi bazzaako ki of course balina kubeerawo balina kuwagira gwe bawadde bakirotya ekyo baaki bawandiisa baaki bateekamu gwe tawadde kalulu olina gwe tawadde kkaadi rather you're supposed to be behind gwe tuwadde kkaadi no si kiwandiike but okusinza ku ethics z'ekibiina baga nti oba tubakuwadde kkaadi demabega waani okumanya kati kkaadi yetabuse kati abaana bakubira n'abalongoosa ku Nuupu kati essaawa zino n'abaggula geeti oli asobola omukubira ngalowooza asikinga assistance asobola omumuyambako bamanyi kkaadi eyo eba yagundi basi babayita baba vetinga of course they weigh who weighs more anti ekizibu kya kkaadi eyo buli omu alowooza yagisaanira gwe kimanyi byasimbyewo buli omu agamu naye talina gulawundi kuba esimbyewo buli omu agamu oyo musinga gulawundi buli omu agamu naye talina gulawundi ate buli omu alowooza yasaanidde okubeera kati gwe weebuuze
okozesa ki gulwaki olowooza nti gw'osaanidde oli muno tasaanidde wayinza obbaawo ekyenjawulo nga ki like okay nga mukira ground kuba kati kyensuubira ground kyalowooza ku ground ekyo obeera n'abantu obeera mu bantu bakumanyi that's what I think the ground anti kola bwoti kati naawe olaba w'oyogedde that's where many mess up nti okubeera mu bantu kwe kubakolera no twogera ground Mustafa we're not talking about the incumbent we're talking about someone who is new yes tonsuubira kubanga nkoledde abantu kuba ndi mpya nze for example ya rain yeesimbyewo mupya okitegeera tekibukakako kubanga ground ng'akoledde abantu kati alina kuba wabula ebisuubizo by'abaalina eri abantu kyoba tetwagala ku ground omuntu alina enguni embeera z'obukulembeze si kubeera bubeezi mu bantu anti egambe so ground nnyo obbanga oli mu bantu anti okubeera mu bantu nga tolina kyobagattako tekikola Shalom nawe obanga toli mu parliament era waliwo ekintu ky'osobola okukolera abantu n'owa Shalom ku magezi okitegeera n'okuitisizing ekigaanyi n'obaga nti okubeera obubeezi mu bantu tekimala nanyinza okubamba kubanga Shalom naawe oli mu bantu nawe tosobola kubanga tolina gundi za leadership ninga mu bantu gozi bakaka you must have an ear on the ground onobbanga owulira ki ekigenda mu maaso naye tekigala nti nga kontinua okubeera abantu bakumanyi nti oli leader waliwo omuntu gwebamanyi nga muyimbi ninga abantu bamumanyi babeerawo gwebamanyi nga ku ground kwali naye nga atazannya katemba gundi yawangula omugenga Katolo Wama ekyamuwanguza ali comedian Katolo Wama ekyamuwanguza mazima ekyabyogera mu kusooka byogera maze kutuuka mazima era kyemwerabira Katolo Wama yagamba agenda kukola ki ebbanga lyonna yakolera campaign so Katolo Wama akola kalagwa Bannayuganda muli balalu one of the abasinga okukola Katolo Wama teyakola enyo pamenti okwogera naye buli stage yalinako boda gyawa omuntu mu Lubaga akisoboka ekyo newogenda n'obuuza abantu berubaga Katolo Wama ku buli stage nga nako gwe yawa boda omuvuka ku bwereere Katolo Wama yakolera abantu be anti yali abadde anti Katolo Wama byogamba byakola si byali alina okukola anti ekyekinyeza ground ekyo anti kati de abo ogenze mu nguzi Katolo Wama yafuna ekifo nga alina kukolera mu parliament okitegeera ate gwe n'omuziza kugaba piki Mustafa parliament representation of your constituency obba creatingira employment opportunities you're working for the people yes ojo creatinga so ojikira mbu Bobby agendako n'alongoosa oluzzi n'akola bulungi bwansi onyaza MP ekyo kisoboka ekyo nti achievement ya MP nti kugaba piki yes abaga bya create employment opportunities awadde abantu emirimu gwe Shalom MP alina okuwa abantu emirimu amanye emirimu gya MP emirimu gya MP kukiikirira abantu kulonda emirimu gya gavumenti kuyisa mbalirira ze koas ezombaka parliament mulimu okuba okugaba emirimu teziri you're supposed kati to lwakwakiriza nti politics waffe yafuuka wakulabako okitegeera nti awe twamussa kyobola mubaka nga tolina kintu kiri tangible kizibu oyitawo nti biri bye tugamba by'amateeka biki abantu balabanga ebyabava mu mikono bombaka agenda kuteesa bulungi ebalire ddala nga idea tebagibaayo onye tavaako kantu buzibu tata oyo otata politics twamuzza nti omuntu otafuna kintu kiri tangible oyo aba takola which is true n'abantu nayo perspective yaabwe tojandamining kubanga babawadde chance baganya okukola ki kati yaga nti waaki kale mpaayo omutwalo ogendera awo bwe tunakuta obuti kati ekyoba omanyi ekiri ku vetting gundi ku kaadi abantu bakozza abantu baggwawo ate ffe kitwagala baani afe abawagizi abalonda anti kati twagala ba two leaders two leader olina okukkiriza oconsidinga defeat kiganye kubanga ogamba nti badde okolera ffe tukati tuleke kiganye nogenda kukola abagenda okujja independent anti abamu abalonzi babasaba sirikako mudagaayo omuntu omu alina ebbaluwa y'omulonzi
Sauda Madada akwese example y'omukyala akola matale Nakasero. Yamugamba jangu ffe twagala gwe twagala kadi. Wani nakawe tuli. Paul Mugambe nkambe tumya ubamu webatamu kadi. Nalaba abakyala nga bayikala kase nakawe ngaga ffe twagala Mugambe si kadi. Abalonzi babasaba nge basaba. How sure are you? Nti bana basaba tebali financed. Kubanga nawo mentioningamu 1 2 3. Gundi ne gundi. Ewe constituency. Kubanga tubamanya nti politics yadda mu media. Waliwo abantu shawo mu banja abafugidde abalina constituency. Nga bazimaintainingira ku media. Nga kugula mu tebalina kibakolako. Nga bo bayiga kwasama ku media. Na kusasula ba gundi. Ba blogger, ba content creators. Abo we bali nabo. Nga alowozesa abantu nti ku ground akola nnyo. Ninga media ye musudia. Ana good PR. Abo so bakumenyeranga bana. Nga bafugira ku media. Bani. Ngina bakulya nkamwana ajjeko kamera. Mustafa. Mbayina ngaba. Nga bo bafugira bakulemberera ku media. Nga yategera kintu eki. Media. Kukwata programs za TV, radios, ba YouTuber, ba content creator, ba influencer. Awo ni bakuba poko. Mbayina ngaba nozijukiza nemba kuwulya nga tumaze okukola. Ngaba kati nga media etula nelowozesa abantu nti oyo mbaka bannesengana fa yana tukiikirira mu keno akola tubawulya nga bakuba amasimu ku radio banne kati mbaka we bannango mbaka waffe bannange basengana fa ojja keno sengana fa bamukutuwaamu noga nti okola ko obukozi kwaliko kati ensi yatuuka ensi nzigo nnyo nti tekinologiya ono gyagenza akula ebintu bingi bagenda otuliisa nga tetubyagala Nenga abantu bali ku marketing. Kyo baso okuguza starting obadde tojjajjigula. Naye bigambo ebijjirako. Ebigambo ebijjirako. Ate olusi ninnyini nego bajiwadde gitunda. Ng'ekyamazima ino jjigula. Nga banka omwala akubiranga okuwaloonya akawalanga okalaba katoko nakanyirira kati. Naye ate abangi abamulala. Abangi abamulala. Kati batubwe ebintu bingi bagenda otutuuza. Ng'ekyamazima tetwandiguze. Singa bakulese ne weetegerera. Nosigaza obwongo nga tebatadde kwa no influencer ng'ekyamazima tuwandiguze. Mukwogera ke president Kyagulanyi Ssentamu yagambye kuno okwenda kutugenda mu siku abiriina. Statement eyo nene kufa abagenda deep into things. Andi kati gwe kyomanya kana kalukali we kati abantu bo bali willing okulonda. People are willing to vote. Yes. But ekizibu kye bayina bebalonze binakola awo ewale yabwe weri bo bali more than even willing okola ki okera ne basula akalu kati enjawulo weri doubt yawo benefit of doubt weri bitulonze tuna binakola bwe tulonze banamulangirira ewali obuki obuzibu kyovola wayini agamba agenda ku protest ki vote nti ayina eri benefit of doubt nti yabakamana amulangirira okusinzira ku mpapula za leeta noita noga nti emikono tegiweze zafuse empapula noga nti emikono tegiweze ate no leeta kitegeeza yali asikamu sisi kyoko nabyo gundi owekiwa Salamu Musumba ng'ayogera ng'agamba okuwandiisa ekibiina bakusaba emikono lwaki bakwesa emikono egyo oludde gye baasaba gye balina ne ku kya president anti waliwo ate emikono bakyabenga ba independence waliwo n'abalina emikono gy'abagundi bano bamanerenda wali abalina emikono nga giri automatic. Mustafa is stupid. Sikulimba muba esimye kwa presidential candidate wali abalese emikono nga bajemba manerenda nga idweri signature abo nabo ye twabategedde nabo nayo kabadde kakojo Mustafa kakola hano mpadde kapya ogenda manerenda bwe tawana kuzunga bwe funa manerenda bo bonna around Uganda ba financing bakuwe emikono baba kubira amasimu nanti bakubira akachiko kakuba esimu oyina wa ID mmeka kakuba esimu akachiko bwendo ID yadde bakubasake namba esimu ne kakuba esimu nga onyo gundi omusakendingo okuba okwesimbawo naye bagamba sibimanyi oli naga sibimanyi naye gomba kimanyi nti bakubira bameka ate waliwo abalina emikono nga bagiina babiri nga gyakoze wabiri Shalom byenkugamba mbimanyi
olinga ine emikono gy'abalonzi gye gimu nga gyakozeeko ewooli newoolo ne girabikirayo bani abaje bani ani atafunye emikono ati nze kugamba ekiri ku wa gwotobeera ku ground nkugambye bwe waliwo abalina emikono gy'abamanerenda waliwo ne ba presidential candidates abalina emikono nga gyakozeeko ewagundi tumenyere negikolako newaani tumenyere bakuze defamation olebula ate kulebula ki nze kugambye okimanyi ekiri ku mikono omusajja Munyago agende mulyoka mutugo by'emikono gyaffe nga mwagala muganya okumpandiika Munyago agabega kwangula Museveni Munyagwa baje bayita total disguise sio no munene wapirawo siko gamba neshalo mutu joze mwana Mr. Fa, be mindful of what you're saying. Yes, mutu joze egwanga lyo mufudde lya katemba so oyombaka parliament bereko mbaka parliament gora boyo anti nga wowulira bagamba aka ekitongole kyako kase akakiika kakalunje ennyo anti labayo he's a lawyer nga we bagamba nti omukazi afumbiddwa basajja kubula nakufumbirwa nti basajja kola ki kubula kali n'oyo ndoza bamwe MP kubula bula lya MP tajja soka bassebo kansala nakola bulungi nnyo oyo omusajja abakolera ddala anti gwe boto kati anti egambye nti abantu bafugira ku media kati gwe oliko omupika ofa oliko omutupikako ayagaye mwenye mumupika ne Shalom gera kola boti ndakusenserizo kwendi toliko Munyago muwe wa president no kukuye fana ekipande nti candidate inspiring for presidency kiswaze gwanga kyenyizo kugamba mpaya achievement emufulo wa amani he has the qualifications which they needed for him yes ezazina kwezo oyinza oganda kati ogenda kwogera kusoma siwe kiri yes ne bali MP yakola Mbalaka Munyago seba anti ate otuuka ku president abajje muteeke bali ate manifesto ennungi yagambye buli mugwira atayina mpapula zimukiza beera wano agenda kuzaayo that is good okakasa kye kizibu kya Uganda kigaye nti obwongo wakola wachata profit repatriation ba investor bajjano mu Uganda nakola business nakola amagoba nagatwala mu nsi yaabwe gye yava Munnayuganda n'atafuna mu Munyago kyagenda okulwanyisa ekyo Mustafa why are you myopic wakalabira kumpi ensi tefugwa bwetyo ogenda kwa kaso ogenda gwa abagwira nga tosobola dokola ekikwanso Mustafa Shalom anti ensi gibale bwoti tukirizo ogenda gwa abaki sibagoba sigwa abagwira abatayina biwandiko babyakeza bera mu Uganda Munyago agenda bazze waabwe okakasa kye kizibu kyaffe ekisookerwako we kiri wano omusudani seba asinga Munnayuganda amaanyi anti yes tebikwanya omukyayina nga akuba Munnayuganda mukitegedde bulungi nnyo kyogamba kituufu naye gwe okakasa kizibu kyaffe ekisookerwako nakyo kizibu tandikire ku ekyo teri kizibu kitono mu Mustafa nga kikosa eggwanga anti wulira Shalom ensi eyina ebizibu tulina ebizibu no you're biased Mustafa anti muna abantu botwetanga ndabo olwetabo abantu abawansi ennyo Munyago aswa wansi era Munyago n'avaayo n'agamba singa investor ajja mu Uganda balina omuwa amateeka agakiriddwa terms and conditions mbwokoze company wano omukyala yankubidde waliwo omukyala nakoze interview ne Munyagwa omukyala n'agira bali Vietnam yange esimwogera yampadde $200 n'awanya kasuku za kupika Munyagwa no wulira bantu katubuzu boyina nanga nawulidde interview shamu jabuiza Munyagwa ambuiza bulu naga atulina enkola Vietnam balina enkola sengo jja Munnayuganda ngenda ku investinga mu Vietnam bagakola ki company bakugamba okay either gwo musajja owasa munnansi wa Vietnam oba mbifo bagamba okay tukwadde abantu 5 position 5 mu nsi yo naye bano naffe bafutufunira abantu 5 ba HR bani balina baba nsi yaffe Mustafa ekyo kyamaanyi nnyo Munyago kyagenda okuleeta wano anti wulira Shalom tewali manifesto omuntu yenna asoogidwa futinga but it's nice it's a good one anti manifesto mekaze tulabyeko nga tezikola nange okkiza mpwesa Munyago eyo nnungi eriwa eyo of course eyo ba investor kutunani ba investor Mustafa basika chapati bayiseekawo ekisaasi ng'omutenda asika chapati
kati Shalom nanti olabayo obuzibu obukulembeze bw'eggwanga si waka okulembera eggwanga tebalagira bulagizi kyovola abantu bagamba nti abeere ne ministry abeere n'ekiyo kitegeera nti ebintu by'okulembera eggwanga si byakeera kulagira bulagizi bw'ogamba ebintu ebisinga okulembera eggwanga kubanga mateeka kibagamba nti mu mateeka nti every right has a clawback nti buli kintu ky'oba ogenda okukola at the end of the day ate waliwo era emabega osooka okibalemu obosiba tugenda otutandikira ku ekyo Munyagwa mu presidential candidate talimu gwalaba presidential material nedda tuwede beera honest nga neggwanga lyo lyagala you a bad person no gwe beera honest nga neggwanga lyo lyagala bwabanga bamunominate nze kati nze mba namugana ki bajje buli ayagala he qualifies andi fe bagala n'agamba manifesto ya Munyagwa bw'aba yakawangula aba agenda kubeera ng'oli agamba musaawa egi nga Besigye ateereddwa aliwo akirinza anywa kacaayi ekyo ne kati asobola kya advocating ani waba tannaba kufuuka president era agambye akulira amakomera n'amugamba mukwano saagala nkujja okuletyo mutwe Dr. Besigye alumirwa political prisoners Shalom bana yana mala katulaga tu discussing Munyagwa mugatu gabbata notunulya abesimbye bye basuubiza Munyagwa agambye ajjaba yakawangula Dr. Besigye ateebwe kati is that bad ne kati anti era asobola okuteebwa yali yakozeeyo kibukyanga bamusiba kyokka tamulaba ajja kubala mutakasa mmeme n'ayogera anti kyegende abamu bafugira ku media bwayogera ne kibaaki okwogera kujja Besigye mukomera kyo discussing nga abantu abo ne tutumalirako biseera ku bantu we batyo singo nga nti Munyagwa bayagala kansala oba bayita batya road kansala Munyagwa omuntu ali mpya Africa road kansala gwe Mustafa n'atebeeramu atugundi teyava ku MP n'agenda kuwa meya ani ono we Kawempe oyo mulalu kati wa ushuwa yonti ono siye anti bw'ava eno mu kibiina bw'atabula kino bw'atabula ki ani ono Munyagwa kyetala kibiina ki ali mu ki kati ekibiina kiba Common Man's Party ya Pilaawo yava mu ki yanya ekibiina kye SDP yavaawa SDP waliwo era ekirala ndetaka nkuwa FDC that's what I thought but taba nkuwa FDC yali waki SDP yesu yeriwo eyo naawe tokimanyi nga ate gwe pyala we siri pyala mbala kale tonja samira oli ndi wali munnamawulire who is not biased era agala ogula essimu ennungi makuba ku laptop okanika essimu nga afa face ID eri underscreen replacement janku Ivory ku G19 ku Andrew Gadget Store obenga ofunye essimu ennungi obanga bakanikira essimu yo kwa ku 0774 65 85 95 0702 37 12 93 beba Andrew Gadget Store ku Ivory Plaza sajja abenyoma mu size atambula bulungi Shalom Oil Walinya 7 plus 0705 271973 jangu ofune eddagala mpola bagamba tannafata yeevumansi Luwemba Luswa yagudde mu bintu bamulonzenga National Mobilizer owa National Peasants Party Luswa yafunye omulimu alhamdulillah eno bagoba Stesha Mayanja bamugamba Stesha naye kyembuuza ensonga z'ekibiina ekyo era ensonga ekibiina ekyo kakyabajega Mustafa obuzibu okakkanya anti bagoba ne baleeta sibategeera bebakola ki bebagoba ne baleeta wogoba Stesha ate n'oyingiza Luswa eyo signing entuufu ogobye ani ogobye oli wakuwomerwa mboona Luwemba yasoma ssebo ono gwe bagobye president Stesha bamugamba aleete empapula mu nnaku nnya tebaddamu naye bo kati kyembuuza baba bamulonze ng'amanyi yasoma bwe bamutuma empapula yagukira ku stage ye NRM oba gye yali azinonye mukasamba jangu n'empapula misinde ku stage ye NRM bagala kuddamu omulaba ng'ali ku NRM anyeenya fako bane mutujooze kati kyembuuza oyo baali bamulonze ng'amanyi nti yasoma simanyi si memba wa kibiina ki omanyi okusoma kuno kuzibu Shalom abantu bangi basoma naye nga tebalina mpapula okupresentinga empapula awo ku mmeeza kirala nga lwaki nga tewasoma si kulimba abamu basoma ebibuuzo ne batatuula
kati Shalom omuntu kuleetera empapula zenga ze following from P7 up to where he or she stopped kirala abantu balina empapula Shalom empapula kati okusoma bakufula kwekebeza sirimu oli yekebereza ku maaso sirimu ndi mulamu naagumira okwo kiwanga kishama ati kati n'okusoma kyoma abantu balina empapula nze nkubuulira bwekera ku macho ogambe nno buli muntu agamba nti yasoma ate empapula zaziteeka ku mmeeza olabe buli magenda kugamba ziri mu kyalo ziba zajja ziba zaabula kyeti basoma then gamba saasoma lwaki oba okleminga what you are not anti all of the day okufiitinga mu bantu olina okugamba nti wakola ki nasoma wasoma Shalom kati olaba abaana ku university okwo abaana babeerayo bwe bati olaba ezo zonna video z'abayimbi abo bonna abaana bali ku university kati omwana n'akeera ku makya ng'eno alinayo retake ate nga ne wali alinawo ekibuuzo kati ate balinayo tewali kintu kimenya abaana nga retake nze manyi anti egenda nekwata manyi bro egenda nekwata ngeno kati omanyi tino osogenda paka third yange ekyalinayo retake ya first year ng'eri awo yakona FAP 1 najini ya FAP 1 ng'eri awo yakona kalanga mu second year ane enfuna ya financial management kati nozigatta naye n'osoma eno n'omalayo naye ng'olina ozikima olina ozikima zibiteekezo olina ozikola ki kati tezikimika omuntu olina okuba nga oli committed abasinga bakiviiramu awo tezikimika naye nga baamulaba ku university yasoma abamu ne sente bazisasula neera eza papers n'atakoleera anti tewali kintu kizibu nga kubeera ku second ku third year nodda ate n'okola ne first year bukira coordinator beera bweraga tebukwata masimu ate nabakulaba nti oli mudongo byakulema nabo kyabalowooza naye nabo kibajja batuuka kotosekerera muntu ana retake anga tosekerera wankeku nga naawe anti fe oyengeza anti Shalom kati okusoma bw'oba ku university olina okwewala ennyo retakes ezo olumuzijja ennyo anti kulwaki olonda byotasobola biri byakikulu wakola combination ki kuki ku A-level ku A-level nakola history economics geography Hague walina stockinga ki mwakolanga 25 literature wafuna point meka 25 si gwe yagironda wafuna 2 gwe yazironda si gwe yagironda nze yagironda lwaki tawumalayo awo nakoma asiwa wali bumala kyegambe ekyo Shalom yawula liteke n'okufuna point so kitegedde Mustafa teri muntu atula pepa naga kange nefuna retake taliyo era van pepa ng'okimanyi pepa ni bannange nenkubiyemu Shalom katika nkula omuntu wamu agenda okutuuka okukola pepa nga amanyi kyagenda ati wadde tosoma nze nali ku university awo ne baleeta pepa nga mukwano gwange baleese twali mu marketing nga mulimu gundi topic atagirabanganako mu nsi naye ng'ate buli omu akulaga awo balina okuseetingawo kyali kikutuuseeko kati gwe Mustafa tali muntu awanyonya kusoma nga nze kati omanyi nga buli omu aliko nkushuwa nti abalina okukola ki osetingawo naye nga ye mukwano gange yabuuza awo mwasomawo ddi ate ekizibu mu nsi muno kubeeramu ekizaamu nga nero ata togimanyi that thing is hard ng'oli mu pepa naye nga even the wrong answer you don't know it togimanyi kakati so nti awo tuli kati okusoma bwe kutyo kati okwata abantu baabwe then nobaleeta abeera asobodde okumalako university ate naye era obuzibu ne bujja mu diguli okimanyi nti abantu abasinga balina pass diguli majority okuleka ffe ba exceptional cases fe ab'enjawulo kakati kati abantu mutuleetingako munyumiza abo nti yasoma abaana diguli kati anti kera ku makyo explaininga abantu pass diguli kitegeeza ki baita gentleman's degree nti wasoma yasoma yayitako wano yaliwo kati oteyina weefuna mulimu temugenda kusinziira okwo mutufuge eyafuna pass degree omwe kuba president ng'otufugira ki ate bwe tukooye gwe mukoye gwe ani afuna pass degree wana gwe mukoye ati kigamba ngamba abakulembeze naye Mustafa kati abaye awo Mustafa nkuwagira aba pass degree bangi
Anti ye majority. Ana senior 6 banji bwa bagamba senior 6 nga akola kumanya point 2 yokuba tula senior 6 najja. Aha. Kati omanyi abantu abamu kibagana okujja empapula zaabwe ekyo. Nganya point 2. Naye nga abadde mukozi ku ground ateesa bulungi w'amaanyi. Naye nga point zezi. Anti gayeteeka mu mbeera nti ategeera. Kati gwe mutume ebbaluwa. Eriyo n'agiziro gireeta naye ng'agiina. Eriyo omuntu gw'osobola okutuma diguli ye ebbaluwa n'agaana ogireeta naye ng'agiina. Nanti gali ku paasi. N'agaana ate Shalom ategeere. Kati enjawulo eri ku university eba bweti. Nti challenge tusanga abazadde. Nti gwaweerera oba tewasoma. Kakati n'omwana byakunyingira byasoma tosobola bitegeera. Kati challenge tulina mwempya tulina kazi waffe yatula sinyafa ne muganda wange. Byatweme okuta politinga paka twagenda ku ssomero. Anti sawa zino ne baby osobola ogigwa. Anti bye twasoma nga siye basoma. Mu baby? Basoma ba kimanyi do sa ate sififi wakola. Mwe mwasoma ki? ABCD. Ate yo tebikyaliyo. Banasoma ba? Olosi Luganda. Be bakati sewe be basoma. Wegenda ku report y'omwana wo. Kati osemba mu baby gwe. Osemba. Tomanyira musemba mu baby. Ate kyali ABCD. Kati Stasha Mayanja yavaayo before nga tannagobwa. Anavaayo n'agamba ye muyimbi era yewandiikira. Kuba yakulira ekibiina. Neddamu. Aina okuperforminga wonna when and where. Era n'asaba ekibiina kimwetondere. Naye tulina ebigambo byekyayogera. Balungi etwagadde. Twali ffenna. Bino byenjagala. Kati nyo kinsanyusizza. Bannayira bana banga nti Shalom muto. Siku abantu bajja mu comment bagamba omuyini bw'okisaga ne Shalom muto. Naye waliwo n'ambuza Shalom yalina emyaka emeka. Embagamba is approaching 21. Nangamba 2. Kano nkagadde ane mukakimene nkagadde kano. Kati bino binabayo kuddale naze Kawanda. Ebyo bulungi nnyo. Anti kufutumanya ebikusanyusa. Balungi. Toyagala beya. Nekipe am. Nkumanyi Mustafa. Anti I can reason beyond your vision. Special n'avaayo n'agamba munneetondere ng'ekibiina. Ekibiina kyagaanye kyatuzza meeting ka video muri Kalabaawo. Bwe bamutuma ebipapula bye yasomerako n'afubutuka taddanga. N'olwekyo tusaba eggwanga lyonna oba general public obutaddamu kuyita Hajat Stasha wadde okumulabira mu kifaananyi ekya pulezidenti w'ekibiina ekya National Peasants Party. Twagala okwegayirira media platform ne media houses zonna okukomya bonnambiro okuyita mukyala Stasha president w'ekibiina kya National Peasants Party. Ne bagoba Stasha Mayanja. Naye twali ffenna ne gamba those are mediocres. Kati Stasha bye biki? Yakamala okuba Serena mukwano. That is possible. Asokwa nga influence agina mu kuyimba. She has been there, your talent, no doubt. Natamanyi linnya lya asobola okuyimba. Natamanyi linnya lya asobola okuyimba. Kubanga okuyimba tebakuyiga. Bakuyiga gwe nga kwakulema wali DJ. Lwaki byakulema? Anti kye government byannema tebakuyiga kwa nnema era okuyiga. Okitegedde? Tebakuyiga. Kati eri talent. Kati gwe tosobola kuŋŋaana nti naye mumuleese. Naome bwe mboona. Musomo gwali babichi drop out yawa. Wichi okirasi. Stasha? Simanyi akati. Kubanga ati wagamba nti wasoma. Oba president w'ekibiina oba senior 6 siwe kiri? There kitegeeza yo below. You're below that. Nakati ekibiina kyo kyalonda ky'omuntu ngamba nti asoma. Anti ndowooza okulonda tebasaba mpapula. How true is that? Ebibiina biri mu nsi muno. Naye bana Uganda enyuma. Omuntu ne mmala omuwa ekifo. Nyamutira muti yasoma. Nyamutira nti yasoma. Bana bisajja ebitujoze. Era tuwulirize ebyo. Kati ate ono omukazi mutuufu nze munnaye. Kati ze Stasha si kyamunenya. Banamutikka ebitagenda mu magezi ge be baliko ekikyamu.
Station omugjeeko omusango. Era yejjeeredde. Naye bano abaamuteeka banamuliko obuvunaanyizibwa obutajja mu magezi ge be baliko obuzibu. Obutakola ki? Obutajja mu magezi ge. Anti gw'ova omuntu contradictinga. Wete Shalom omuntu yenna ng'ali ebigambo byo omwegenderezanga. Leero n'ayogera kino. N'oyita wiiki n'ayogera kiri. Kati oyo musaba kati bamuggyako hadiisi. Either omutwe gwe guliko ekikyamu oba abamusiru nnyo. Atakuuma kigambo kye. Anti waliwo omuntu nga ye kennyini nga si mulalu. Omanyi enjawulo wakati w'omuntu ng'ali mad ne crazy. Mad is totally insane. Kati golooza agwawa. Station. Anti omulalu yatajjukira kyeyayogedde. Station mulalu. No, we are just relating. Kitugamba. Omuntu atajjukira kyeyakoze. Yaba omulalu. Kano tajjukira ngo yatugambako nti ayagala kuvuganya ate Museveni. Station. Kuba yagamba agenda kuvuga mwayi Museveni asibye obwavu ku bannayuganda. Ate eddakiika y'emu. Ate akomyewo. Ate yatugamba ate kati in fact we are interpreting a statement ya Station. Yewe ni alemu. Station. Anti yagayo yiwaddemba okuyimba wonna bamusanga ayimba. Agenda kufuna abantu badasemu ideology. Nokukakasa. N'engoye ziyagiddemu ng'ozikola ki? Anti Shalom obanga ocommunicate. Mu communication buli kintu kyonna kicommunicatinga. Ng'oleza ki ekyamuforcinze agire mu yero nga ate azze kiriyalinga gundi. Station. Bwe yazze okugako ne bannamawulire agidde ate mu yero. Ekiraga mbwa NRM. Anti gwe beera muno message yakusindikira. Toga yabadde ayinayo ezo zokka engoye. Kati twakumaliranga biseera abugenda kati essaawa yonna Buswa Luwemba asobola ogwambira n'afuka pulezidenti w'ekibiina. Ate kulwa olaba wa Station atamanyi ataasoma. Bw'ate kulwa. Tobimanyi. Era kati awo Luswa yeekwate bulungi yereservinge. Mobilizer. Anti ekibiina kyonna abo bonna abasinga influence. N'erinnya. Era batandikira ku Mande Busunju. Mukubi gye sifuna ngamba basubira abantu 5,000. Ebusunju. Be bagenda bagasiga ekifaananyi ekiraga mbu abantu baagadde nnyo ekibiina nti bagala enkyukakyuka. Kati kyetugamba nti Waluwemba bonna bampuuga. Ate ne si kyampuuga ekyo naawe. Anti naye bannange towulya Mao. Oyo Mao kyemwagalako kintu ekitalimba. Mao oyo muntu asinga okuba genuine. Sikulimba oyo Mao kakira kambuzi. Kakola katya. Era kasita Mao agamba ekintu. Bonna yagamba bonna temuli gasiya. Bakola NRM. Bonna babugiriza ki? Mukulembeze. Yakigamba. Broad daylight nagamba nti abo bonna baveyo kale bagambe nti nalimba. Anti bwe banayogera anti alimba agenda kuleeta obukakafu. Yali yakiwakanyiza ku byayogera. We baviirayo. Anti gwe kasita ogamba nti omwana siwa oli ng'agenda ku DNA. Kati kyaba abazzaako. Ng'akebera. DNA. Ogende ku DNA. Nda story ya Honorable Weka kutejufe rutaye. Ngomwana amugamba nsako sukulu fees taata. Oba unaibu affe waliwo amulwana politically. Kisoboka. Is it the right time for them to come out? Ntocho omuntu akiraiminga ekiche toshoba muwa time. Naye nga atese okusinza zonna alabe statement wedda ze bakola maama n'omwana. Ekisooka maama obukyayi bumuluma. Obukyayi? Emyaka giba giyiseewo, myaka 17, that is 2000 what? How sure you tobadde tebalabagana between those years? Okinako garanti? Kakati omukazi yagambye anti bw'oyogera ku ky'okumuggyako omwana takkiriza. Omukazi? Kitegeeza ki? Nti naye kwafunira. Kubanga yamugambye nti omwana muleete. Ko omukazi siwaayo mwana gwe aleete ssente. Statement omukazi yakoze ki? Yakoze. Naye bulijjo era fees bazibanjira mu mawulire. Simanyi. Omwana ali she's approaching 17 oba ali mu senior 4. Yes. Ebbanga lino n'abadde asomerawa. Ate they in touch ne Lutaaya boogerezegana ne communicate. Omwana abadde ali eddoboozi lye ng'ajjako essimu. Alimba. Kati abadde asoma ate okutuuka ku senior 4 ng'onajjako essimu.
Anti media naye amanyi family z'abantu ezisinga bazitadde nnyo mu media. Kikyamu okwekubirako enduulu. Anti luto gikuba ku media. Kaliso okubanga basasule abanga si baki lwaki bavaayo ssaawa zino. Kubanga omwana ebbanga lyonna abadde ng'asoma omwana talabika bubi. Kitegeeza ate mu naye boogera the entire kinono bbaawe kyovula nkuganye nti obukyayi bwe bukola ki. N'omwana avudde nakola ka video yeetonze naga taata nsaba onsonyiwe era n'amusabira n'akalulu naga abantu beekakuuta omulonda nga taata wange. Anti kati awo wetulaga wegamba nti media etutadde ku mungi. Kati omwana simanyi ku maama n'omwana kuliko omugwagwa. Anti kitegeeza anti bw'okola statement Shalom leero n'ogimenyawo enkya there we fool. Kitegeeza wayogedde nga tonnalowooza. Okitegedde kubanga mu kusooka bayogedde byonna babadde balowooza batuufu. Kati ani yabagenda nti bikyamu bajje beetonde. Commentation abantu bagamba ndi mukyala naye omukyala yo bannaye ali bulala. Omukazi they wouldn't by ssaawa zino tebaleese apology. They wouldn't be apologizing. Banga bibi bayogedde bya makulu. Kyegende nti bawutta. Bawutta. Omanyi waliwo abasiru obusiru omanyi bulimu ebika. Waliwo omusiru, waliwo omugwagwa, waliwo gwe bayita fungula ndiga. Omusiru yaliwa. Omusiru aleka yowo bulijjo. Aba asobokako. Aba akola ki? Asobokako. Kati ate omugwagwa muzibu nnyo ate naye. Yaba atya. Anti yaddiira oli. Omusiru. Kale ono fungula ndiga togezesanga kumusanga. Omusiru fungula ndiga. Oyo yosaba Katonda n'atamukusanza mu bulamu bwo. Kati kubanga kati lutaaya kyabakola abo. Agenda bazanya abawangule. Yabawangudde kuba omwana yeetonze. Kati maama omwana aleka musiru nnyo. Anti Shalom kyekitegeeza. Kyonedda. Anti bandibadde kibasooka. Bwekimanyi nti bakontaktinze Geoffrey Lutaaya. Kyokudda bakola apology. Anti bujjo takataba kati mbu bamukanzeemu kyebagamba ate abantu asinga kati Mustafa Nzobbeyo nga omukyala tomuwa buyambi naye nga omanyi nina erinnya ng'abeera waati kati bajjako mu media kati akyavudde mu results zitya babagamba abamusasulidde fees era bulijjo basasula omwana tatudde waka bagambye ali mu senior 4 alina ebizibu nga basomera ku dduwa era mubutambula business tezitambula bulungi olina ebikunyigiriza amajini ali ebweru naye nga tukyagaanyeemu omulimu bagobagoba nawe ayagala omukisa gwa beti gwa ku 0752 30 75 29 yaye tina kalembe asangibwa Busaabala taxis ezikyukira ku stage esembayo oba omusanga mpola nina Mustafa Bukenya mpola mbajjukisa nga 29 friends of Shalom Bulumula emeza million ne million 2 mpola nga tuvudde waawo Mustafa nange olunaku lwe bawandiisa President Museveni akola press conference Kololo bakkiriza ebibuuzo ebiri open abantu babuuze ebibuuzo omu ku baabuuza ye mwami Mwesigwa David akola ku Galaxy TV mu gw'omukaaga lwe nali mu State House His Excellency natuusa ripooti gye wali nga nkugamba nti amalwaliro naddala ery'emukono Kayunga ne Namuganga Health Center siri mulimu obuzibu bugamba nti mu ddwaliro ly'emukono General Hospital abakazi bazaalira wansi nabo bazadde ku ssaawa 9 bwe zituuka ssaawa 10 kibakakatako kubagamba muveeyo ku bitanda mugende ebweru ne weekanga omwana eyazaddwa nga ali mu mbeera ennungi simanyi oba amanyago ani amanya nze Mwesigwa David nga nkola ne Galaxy TV simanyi oba Mwesigwa onampayiriza simanyi kubanga siteera kwerabira but I don't remember very well. But fortunately now, totumye wetukide Mwesigwa kati nabanja lyao kati omwana alimba president nti oxygen plant tekola kweri ebadde tekola kumazima president waffe nga twakamusabuukulula njagala abapoliisi abali wano nina komisona wa police akulira security omwana oyo agenda akola statement
akole statement emenyawo kye yayogera bamuyita Mwesigwa ali yatiddewo wano asigadde mukono ajje wano akole statement ate yeetondere His Excellency amanya nze Mwesigwa David nga nkola ne Galaxy TV mugwo mukaaga lwe nali nabona ga President 7 kavidio nga mukalabe yawo eddwaliro ly'e Mukono abakyala bazaalira wansi bamala okuzaala bamugamba ate vaawo omulala addeko President 7 agamba alabe ku olimba kansindikeyo Maama Nabbanja Prime Minister wa Uganda Nabbanja n'agamba gendayo Nabbanja yagenzeeyo President yantumye ne mama waliwo omwana ow'amawulire yamubuuza ekibuuzo naga ati abakyala abali e Mukono bali eyo the hospital is congested nange nkirabye agayembo bakituufu abadde kituufu Nabbanja yakwesa obusungu yalagira munnamawulire Mwesigwa David akwatibwe olw'okulimba President Museveni anti singa tekyabadde kituufu teyali mutaddeko kibuli yandiise bannamawulire nti mujje mukakase bwe yaligenzeeyo yandiise bannamawulire nabagamba mujje tugende tulabe eddwaliro ono lyakola ki yayogerako olowooza ekino ekya President ekya Nabbanja ovaayo okangakanga mu lujjudde ogamba munnamawulire akwatibwe teteekawo okyetta mawulire chilling effect mbuntu akalinga asimuka sijja byogerako okambireke anti be baamuyita kyobola gavumenti eno bayisimanyi be bayita bannamawulire bakole ki babuuze ebibuuzo kati bateeka abantu mu mbeera yakutiisatiisa buli kimu ekyano kyakutiisatiisa ngera Kamuliyoni wamuwulidde bagambye nti yo abavubuka ba Nuupu abasobola yayimbanga nawo nemukuyimba nakola ki naye nga agamba nti asobola Nuupu ne baasi we muyita kaagwa kutiisatiisa ono yagamba ati omulala nti basale nateete kifulugunyu kisa kyaki omumanyi musajja bisajja byo bimanyi bisajja byange byani kino ekyagamba tino Nuupu tesale nateete bamwita majembere majembere mpa ku nvunza kakati wakirabye ng'ate Nuupu emaze okugenda nateete kyagambye kitya nga kitunula balindokola yatunula atya tewakirabye balindokola yatunula atya akutumanyi Luganda nagamba nga soma literature isho yamukoma mu pichi ate otwasoma literature mu primary twasoma literature twasoma English tusoma ku literature nino ku level nakola Luganda by the nefuna mu D1 genda ononyereza anti nasoma toku ya ngongento gwosuse mwanyi Paulo kiri mutu bwetagwe twakola era yansomesa abamita Mr. Kamya Joseph kati HM owa sense plan kyabakaddawo era ntumiddeko Mr. Kamya neme yeddira ntenganze ugamba ocha mulongo Kamya kozi wamaye mwaso yinzo kwanga mwasomeranga mu twasoma Paulo kiri mutu ngabo mukola nego okumanya omusajja yali wanjawulo Mr. Kamya ng'obutwa bwonna bwe twasomanga buli mutwe gwe like nga ne chapter ziri mutwe nga jabuzi katonda wa abantu nego omusajja ali ate katukosi kusoma those are natural are gifted there are two people I've seen Mr. Kamya obutwa bwonna bwe twasoma obw'Oluganda mu Olive bwonna bwamuli mu mutwe nga newo Collins byagamba damusoma ekigambo ekyo omulala bamuta Mr. Chiddu Douglas yasomesa chemistry naye kuva senior mpaka senior 6 tajja kona katoka chemistry mu kirasi abantu bakatonda nga naye mwakomya amanyiwo ne ku page eddaka amanyiwo yes ekyo Shalom katonda awa abantu bendowooza there are those people nga bali exception mu nsi that one we must agree fenna kayinga amanyi je bali straight ngabo ngabo katabo ka chemistry nga bali exception ebanga lye nasomera chemistry bomwe bali naye nkulabye olumba sajja agambye nga ali college ya discipline nagamba abali nabagoba mu ndongo kati bakusumbya muzeeyi bampe ezo si sente antika mbwa n'abaana baagala bali kantu negwa agamba nti abasobola ne basi we mwita kaagwa kila ana mwezi kati nene gwanga buli ensi Shalom waliwo kuyingira bintu bya kamiri anti gwe kyogamba nti Kamiliyoni yasinga amaanyi ogamba nti agenda kusobola Nuupu yasinga amaanyi gwe jibuuze Majambere ekimanyi yani Majambere mpa ku nvunza yatunudde bwati n'ati ensi ku nomination kyaleekaana kiti simanyi temulinnya wa nogamba kati ono Makindi alinamu ki ddala mu Lubaga alinamu ki
Wala abantu ku nomination nga tewali mmere, tewali ki? Tewali mupakire. Enkuba yali etegeeza ati nga ggwe. Mikisa togenda wala. Ebyo naawe omusiwo okitegeererawo. Naba Olivia Lutaya nga akutambulera bw'ati baali basibye. Ekyo kitegeeza ki? Gwe nga eyakola jogo. Photographic interpretation. Kwa Olivia Lutaya yakwatambulera nga omukulembeze ayogera. Kitegeeza ki ekyo? Mirembe bulembe. Gwe kinyonnyola? Gwe tomanyi kijja. Wagwa jogo. Kale naawe nnyonnyola. Wagwa jogo. Naawe nnyonnyola. Kati kankubuulire enkuba yatonnya etegeeza ki? Weebuuze lwaki Kyagulanyi Ssentamu mu bantu bonna Olivia yakwatambulera. One, Olivia is a political prisoner. Alina amaziga ku mutima. Alina obulumi. Bwekimanyi no ligimu kyemukoze oyo. N'ashirudinga Kyagulanyi Ssentamu bw'ati mwambuleera. That was a message. Kuba ina amagezi. Mwe mukyabanga ekya bulijjo. Ndaba. Tomanyi kyali ku nomination Shalom. Ensinensi yali wali. Abantu enkuba ne bakuba. Nalaba omwana w'ente atukyalwa wano Olubowa. Ndaba omwana w'ente Semanda Mansul. Ng'atabuse. Yanyuma. Essuuti agikubyeko. Ndaba ow'ente Kingsanga High. Era abane nga 21 November mujje e Lugogo. Ebitwalo 2.5 emeza milioni 3. 360 concert. Ojajiwulireyo. Ngali wali atabuse anti president izima. Ani atungira Babi ne Bobby amasuti nga bali smart nnyo. Awoma. Bannaye but they looked promising. Ani atungire ani ne lwaki nga bambala nga baawoma banyuma nnyo Mustafa. Beetegeka bwetegesi. Awo kati beetegeka. Ane tugenda ku Mirogo Uganda. Gwe tugenda kuddamu kubireekaana. Nga Bobby afuuse president. Ngenda bawo muga kumpa ogufo. Tujja ku media center awo. Bwera kuddamu kuzunga na content. Bale Mustafa ansuubiza ekifo senga banye mugende mulonde Nuupu. Mulonde Nuupu mfune ekifo. Bwe lwanirira ekifo kyo. Nga media center yanga awo. Obeera awo. Bino kuddamu kuzunga na bino bya content. Senga olina munene. Nebino kuzunza bodde no bodde. Sagala kyole nyini channel mu kyobole. No kugamba mazino. Channel tujizimbya out of passion, dedication, hard work. Anti kati waliwo omuntu gwolabe ngolaba agejjedde mu mbeera gy'alimu. Naye olwo. Naye ate olwo. Gwe singa wenkana akeedi. Nga Bobby ye president. Anti olaba ogejjamu embeera gy'olimu. Kati gwe osobola okwekonvinsinga nti embeera yo nnungi. Lwakuba tomanyi mbeera nnungi endala. Oli kugwe walabyeko. Kati twakiwandiise ekyo mboga ku Jonesboro ya ku seti. Nkugamba abantu bagaye balonde Nuupu. Kubanga bikiyamba ggwe. Bane mulonde Nuupu bampe obwa media center awo. Obeera awo naawe olagireko. Nange ntuula awo. Weewujjeko mu butebe. Kati gwogenda kuba ki nga Nuupu ewangudde? Basobola okuwa ekifo gwe dika kaddiye twagala bato. Uyo olina envi. Nze saagala kifo. Njagala nga Uganda eteredde. Tunyweko ku sukaali ow'ebbiri. Sekiwa. Gwe teweewunyanga ebikajjo byo tebikka. Ebikajjo byo bikka bbeeyi ate sukaali alinnya. I don't understand the logic behind that. Kati gwe tosobola kwewuunya abasajja abo engeri gye bafugamu lino eggwanga. Ebikajjo byo byongera kukka. Ate bye bivaamu ki? Ogaye gavumenti eno ekozza. Ne papa baamukozezza. Yawedde dda. Wangi? Wana Mustafa agulidde ebyokunywa mbogeragala. Bamuwe KFC, bamutumiza KFC, bakuwe enkoko. Yes, Mustafa so omusajja akwagala. Olusaka mukama wange ebya wano. Kati fe batuwe ki nkoko omwine enkoko ne chips. Bigamba labanga ki? Kwanza nze njagala take away. Tolekaana nnyo tebawadde ggwe. Ffenna batuwadde. Pozigamba nti mbondeekaanira. Bigamba labanga ki ebyange? Gwe batuusa okugulira ebyokulya. Era kati oliira ku nze. Tomanyi nti omulungi omubi kwasabira amazzi. Era neebaza okuba ndowooza ebinkutuusaako. Naye bw'oli awo n'onzivoola n'onvumaavuma. Sonza bulijjo sirya munnange. Bulijjo olya. Bulijjo sirya. Mustafa takoze sirya njali wa mukaaga lwokka mu wiiki. Lwenkoza ne Mustafa. Nedda ogudde mu mukisa. Kyogamba okuva obwedda toshootinga bantu. Ongaye wakakola interview mmeka? Naye yakuna.
Era tonaddamu magezi. N'abantu bakuga papa alien skin ebya top dance abirabye family bankubidde essimu kambazanyira akatambe kana mukawulire justice for top dancer kituliko kati family yatanso gikanga balimba bakubira family bagigamba weesonyiwe ebintu ebyo byesonyire ddala toddamu byogerako justice for top dancer kambazanyira kaliwa nsoke kaliwa soke kano. Hello. Wanji? Ukamange sebo wasuzo testo usha. Bulungi. Asekeeko. Waliwo akantu ka family. Family baagigee mwesonyiwe ebintu nabyogerako. Nekyo twakimya kigamba. Begwe abaana bonna mu mbeera yaabwe I predicted it. Akowerabira mama. Anko wasuzo kya mukama wange. Wengi sebo. Oli kushauri 5-6 tuli ekumene limu kulikojingibwa. Sebo. Ye twatukubiddeko ku nsonga z'Oluganda top dancer ebigenda maaso ekiri ku ground mukulikeyo okuzirika munnayo. Byagenda we bityo. Video twabulaba naye mu kuziika kansoke nkuzeyo katono emabega waliwo video gye nalaba era nagipostinga ku TikTok yange. Era neekola bulungi nga waliwo agamba senga alien skin ya jembale tuguze ennyondo 7. Zigamba banga ki chips. Enyondo za bagamba enyondo 10. Enyondo 10. Sebo. Nga zigenda kola enyondo mukama wange. Tokimanyi sirya nnyama. Abavubuka b'embale beekolamu omulimu ne bagamba. Nayo nnyama. Okusinga n'ekyatuusibwako ku muntu waffe. Ate ng'abayimbi abamu abava e Kampala babeera n'efujjo lingi. Bataddewo enyondo 10. Ku muyimbi yenna ow'Ekampala alien skin yekka. Atambula n'abayimbi n'abantu kale abakuba abantu. Nawuli waliwo shira yali ku Bale CSA baleeta yatambula n'abavuka ne bakuba abantu bangi nnyo. Alien skin yaba bavuka embale. Era baava n'embale ng'abantu bali mu bulume bw'amaanyi nnyo. So eyo bbaani eri ku alien skin. N'abayimbi bonna abanaava Kampala nga balina efujjo. Kitegeeza alien skin mwamubaaniza embale. Bajja kuwankala. Okiwulidde. Waka video akafulumya weekend. N'abajja ebbi akafunya n'akabateerayo. Nga balaga omwana bode yamutomera top dancer. Nekimenyawo kirabadde bigambi bwambu yakubibwa. Nakalabi nako. Nakalabi. Naye nze abantu abamu bannemye okusika okutegeera obulungi. Kubanga piki yavudde eno bweti n'omukoona nadda sayidi eno. Naye gwe baakoonye siraba nti afaanana oli yafudde. Simanyi era kuddamu nkeetegeera. Kasikeyo ka video. Sikeyo ka video. Nze ndaba saba bannemye okulireetinga. Kye kituufu. Waliwo Faulo Pulawe eriwaawo. Kyamazima bannemye omuyinza okwa gwe beetegereza. Naye nze kyamazima bannemye okwetegereza. Ndaba tebakwatagana n'ono top dance. Ono ndaba abadde mutini nnyo. Kubona ekitone we estimatinga bali tasooka kilo 6. Okay. Nga tuvudde ne ku accident. Ate ne byayogera nti bankuba. Anti yeke nyina testifying omufunga tanabakola ki? Kufa. Nebyo nana bigamba. Police ajja kuyita bayisaga naga abayambeko akole ka statement buli abyogera ko bajja kuyita obyogereko. Anti nedda twogera byali bye mawulire. Bitwogera biki? Biri mawulire. Ebyo natwali bagamba dda. Kyalo mtoshakira kumacha n'okwata amakago n'ogafula buntu kya chemba. That's wrong. Oyo mwana yagamba omuvubuka agamba nti bamulwanyisa tewali ayinza mulwanyisa. Ale nyage bamulwanyisa gava ne mu ndongo. Anti guteweza ani kitegeeza amagezi ge gamulwanyisa ani amugamba agende ku Nuupu. Omanyi Muzungu kye bagamba nti you're the architect of your misery. I know. Hatwakola katabo omusana bakatanga reserve for disaster. Nga gwe kwadde kubo lyokugwako gwo kennyini. Kakati gwe okedde ku macho genze ku Nuupu ekiro. Wandiseke bwamu awani akulwana. Matwego. Okedde ozimache zeye emisana. Okedde ku macho okutta abaana. Okutta awakawo wosula. Ojufudde tocha chemba. Mukoze live nga mukuba abantu. Mukuba kakati awani abakulwanyisa. Gwe gwani. Gwe babu gwani. Baba ina cases ino mpitirivu. Babu muna Uganda. Ayizo kwa kati muna Uganda.
anti bana Uganda imanyi by birth isime by biti by origin by nakani bili awo tosobola kulwa ngeri yo efuti kamu kufuka mu na Uganda kakati baba ine misango meyi tewali asobola kunyonyola ngeri java luzira yali luzira nga bamusibira ki kubba cheke tonze chayi chagwaye kipanyeza kubba ati na cases ayineze eri e Masaka waliwo ezemu erero eri ku Semuto Road babwera waliwo eze Nansana ababana nsibe bagifudde ensi egenda bafuula kye baagali egenda balo walinga ate katuwe tulaga papa ageyemba nga nfudde kyaba nkoze balabe bange bamanyi mukikubisangamu talina agenda kuleka asasudde abakikubisamu afenga depositinze sente kyaka agenda kikubisaamu ku bwereere afenga akoze eki nga depositinze sente ezigenda okuyambako ababa muse okufacilitatinga gundi ekiraamo a more meaningful revenge kakati goleko otya ekiraamo olese facilitation ali enyaso kafunye sente andi kati kinga shayo mugamba nti banziike ekyanja nga tuguze poloti oba weerimba oba oli mu mboozi oba onyumya nyumya kati nno kankubuleka kino kimu shayo adi ne skin bwa surviving eyo case tagenda kuddamu kuba na sente akena surviving anti yagambye wa NRM alina immunity anti wulira bwa surviving tagenda kuddamu kuba na sente lwaki anti abasirikale bagenda mujjako sente banyolwa myezi 3 tuwe tufunye yakapya tuweeyo tagenda kuddamu kuba na sente nga amwinako leverage tagenda kuddamu kuba na sente tagenda kuddamu kuba na sente ate gwe basibye asinga n'ekigwa kakati gwe kyomanya akoledde bagundi basirikale n'omwogezi wa polisi agere babaguddeko emisango ane banoonya kamanda mudogo ali nsaba musango gwa mada kale byebyana ebimu ebirala binaku nnyo abantu tebalina na baka gulawundi awo n'abaana balina abafamily abalaba ng'olaba omwo balina naye lwafulenza tebogera n'abaana baabwe omwana ono yagamba ono yaliwa yayimba nakayimba obuzibu bwava ku nduulu Victor Kamenyu kati ebyano biraba wano tebyasoma tebalina na baka gulawundi bali tebalina gwe baswalira abaana bali kufangu n'abakumalien abaguze baasi baasi wayo myaka emeka babagijje mbatemi baasi nkadde nyomanyi mpya oli musiru nnyo okutuuka ku ekyo nabyako akagreen nga manyi ngaakofango nyi forest naye omwana yasoma akatabo ka Bobby buli Bobby kyakola ali mu kituka naye yaguze baasi yaguze wo baasi kakati Bobby amuinspirinze nnyo ebaasi babagijje mbatemi abasikula era mujja kunvuma nja kuseka kuba munvumye naye tebinnannoga era nja kuseka baasi nkadde Mustafa yabyogedde bagijje mu batemi kati gwe kyomanya abaana balaba omanyi kyalo muba olina family waliwo byotayinza kukola ayino maama waana alaba atya oli mu kamera okuba omuntu oli amayirungi oswalira family abaana tebalina background yaabo those people abaana they're not only stupid but they're also mad Kutosa akira kumacha kukwata muntu mukuba gwegwani gwakuba ate police ekwesha amanyo kwa abana abebetu amente bakwatwako misango bagivulungirawo police ekwe naye kye nagamba luli nti police wena lemo kwata ku baana abo abantu ensejja bakwatako anti wolemo okwebulirira ensi ekubulirira ebiseera ebisinga ate nga badde ne time bingi bakoze kati omuntu bwatyo gwanyo abantu bajja mu kamera be batono okusinga kubatalabika okitegera batulugunyiza mu kimugunyu kati n'oyo omwana tokudansa yatwaite twayitegedde ate bakufa naye tozamba obuzibu bwonna bwava ensobi gye bakola kutwala pesti ku Fangone that was a mistake they made kuba pesti abalakidde pesti afuuse ekizibu eyo kasi bwekuba pesti katonda ono alina engeri gyakola ebintu bye ayinza okwatonda bawa pesti kubateeka ku ttaka figa zankubidde essimu nanga ajja kunnoonya ndekerawo omwogerako ate gwe omwogerako nanga emunzikakkanya naye nja kukunoonya anti yeyambuse anti bakukakkanya nga nawe nokkiriza nokukakkana nikitegeeza onafuye ate omuziki naawe ekiraba sikiwa kati abaana yekisooka baavu nnyo sikiwa omanyi omuntu okubeera omwavu nga twagala kulivinga bulamu bwa bbeeyi balakizale n'amayirungi siga bbeeyi anti abaana booking kati booking yaliko emu ekola omwezi bookinze mu campaign za NRM bagenda okunoga sente bwa buli campaign Museveni wagenda okampaininga bagenda kuyimbawo anti nga tebaganja abantu batasobadde kako limiti
kino temuli nnyayo awo ane balina abakuuma Shalom bena abampi bati abalinga ebikopo ani omumpi akufango bine ebyana bibeerawo balinga ebiki bampi bati kati ng'onoonya balwanyi ng'oleeta abo nedda Shalom otaddewo okola ki osunsula abafayita ng'oleeta abo ddala naye kirungi Katonda Mukama wawe bamuleetedde ebizibu byebimumala agenda buli omu ali awo agenda kusasulira obugwagwa bwe kati bayizi waliwo bayizi abo tebasobola kuyiga anti bandiyigidde ku nsobi z'abaana ate nabo ensobi zennyini zibatuuseeko ne bagaana okukola ki okuyiga kati abo bagwagwa ensi yeyina bakola poliisi jjukira yabalemwa kavidiyo ke mulabyako akowa famire omuzimu gwavuddeyo ne gwogera omuzimu gwagambye ogwa top dancer gwagala mask neki naye gutandise osaba ebintu bannange omuzimu gwagala mask naki bigenda kuyita wabbyo jebbi kwagambye mask neki omuzimu gwe bye gusaba mubire kufango ne omuzimu gwayogadde mu lugisu kavidiyo masiki eveeyo emask eveeyo ne poliisi yaleetedde abaana bebizi poliisi omanyi gavumenti ewadde abaana beimmunity naye balowooza nti b'amaanyi nze nkyanenya omuzimu Mustapha lwaki omuzimu teukwata eyagutta ne gumutuga lwaki gusaba mask gusaba binafu njagala omuzimu gukwate omuntu eyagutta guveeyo gwogere tujjeyo speculations zino munange ebintu by'emizimu ebyo bizibu nnyo n'ebyalubaala ebyo kyoyagala bakuyambe tebakikuyamba kati tegujja kyova olaba omuntu kyangu nnyo omuntu okuwa eddagala eritta omuntu naye ate erikugaggawaza zizibu nnyo omusawo bweyagala bakuyambe ate tebabisobola naye takuyamba ati omusawo aba bwati manya sawa Abaganda abalawe bati omusawo muganda teri musawo muganda atakola noli abatakola gwoba togudde mu kyajjanjaba teri musawo muganda atakola wabula gwe kyoba kikututteyo togudde mu biri byasoma kati ate ye asoma kimu n'agattako ebirala 10 basoma busawo Buganda oba aba ayiga kimu kaloso omusanga ye wanzaalo nina kati naawe nojja omugwamu atanoonya omukisa n'omugwamu nago nagukuwa nago nakugattako naga omukisa gutwale ati lwa bimumba ze bakola bimumba emunga ewonye endwadde ameka kabootongo gwewebuze etuukayeta munda neerondamu ekuluma emumbwa bwemu ebintu byatufugirangamu eddanga obadde oba musiru nnyo bisobola okukulya kati nibo abasawo Abaganda gye bali Abaganda bagaba eddagala ly'okufuka ku buliri tebawulyanko anti kitegeeza bakuwa eddagala ly'okufuka kati jjo litegeera nti kati obudde bukedde ofuke abalikuwa I think simanyi anti wulira naye bandago baali waako gwe naaba lyakola terikusobola kukola lyakola mpuliriza omwana bamwe emumbwa afuka ku buliri n'alekeraawo twali musinya tu mwana afuka ku buliri namuleetera emumbwa omanyi eddagala ly'okufuka ku buliri bwe towa mwana kyaggulo kimala oba ojja mulumya mwakatala Mustapha eyo mentality ya kisiru naawe gy'oleese anti wulira omwana agaana okuleeta okuba kafuke tunaabwanika kyegenda nti eddagala yaki kali Shalom mbulira nnyo nti emumbwa eyo emanya nti kati obudde bukedde tandika ofuka okimanyi waliyo emumbwa butalya nnyama ekimanyi mbw ekola esobola okukolera abamu saabamu ffe naawe yakukolerako nze naye sinywa mata Shalom nkonvinsinga bwoti nti omwana omwadde eddagala lime kufuka kiro ddyo litegeera tya nti kati bukedde lirekeraawo okukola I don't know the science liraba enjuba but what I know it works because nze naye sinywa amata nze personally ne bampa emumbwa kati nywa amata nkugambye kanyala kuwa mumbwa ya nnyama naye kati gwe okuze sisobola kugirya tosobola kulya ati okuze naye ogirya oba atya kweta birogologo obuuza omusajja omukulu omusiru oba lubaale oyagala tolya okuba okuma erinnya lyo ng'okyali serebu tolya nnyama bw'ogirya oba ki ennyama bwe sigirya olina alaji w'ennyama mbuuza yo ennyama bwe sigirya eba ki lwaki olya nnyama mu staff yo we sigirya eba ki nga tonnabuuza nze n'ennyama ewooma siganye bw'olaba buli kimu oyina ekkirya nyera nkwe mumbwa y'ennyama mu staff lwaki ogirya oloze ku nnyama olaba nga mubiri mbula mu nnyama obulamu ogejje kati embazi bulemu tafa osobola bbula embeezo ensi si abanene n'ofuna amatama ng'ono ali mu kasefuko onyo kati alina amatama gwe ensi si amatama
Atugula boli wa manyi. Nze sina matama tonse bako kya matama. Ote gogambye ogayina. Anti wetaaga amatama emba zirabika nnyo. Ngenda gatunda wa. Oyina yakatali. Owe yagala kuntema nnyama. Owa. Sibula abantu osembyayo ki. Langa. Tujja kulangira nga byonna. Musoka ngambye nkulangire. Kati langa ndi. Wamanga 29 November tugamba ku Kevin emeza million 2 Friends of Shalom Vulumula. Abayimbi bonna bechaza kwa Peter David Rutalo. Bayimbi banyi nnyo buli chuba yenna mu Uganda tunyo muzanyo afa kutavulumula. Buli chuba yenna agenda kuzanya tubasubwa. Buli mtu anyegomba okulaba nga ashadde ku Shalom agenda ba Friends of Shalom Vulumula. Abalanya mwe mwerangire. Ate werangire nga tujja ko sio. Some namba yange. Sigimanyi. 0752 atajinika. Mulabe. Enambo soma ya chakala kula tebo. Banya emeza Mustafa mitwala 5 tugamba ku Dynasty Kawanda nga 25 Oktoba yakuba Saturday. Okuyingira emitwe tujjo kwatira Sunday ne gundi kyo yafeero omukaga. Yeah, ye wamma. Yajji kwatira ku Dynasty. Barake embere eri etya. Anti toita Sky Soldier nga bachapanga byuma najja kwata video. Ateke mbana bange. Bongo bwana kumanyira. Sky Soldier. Nateza abantu aba bampye nnyabo. So okuyingira emitwalo 2 emeza emitwalo 3 twagula emeza Faba Shalom twagula ke meza emu wasima wasima na timu yange ya Shalom 256 twagula emeza yaba JB atosuka wao ate JB tali mu nekyo Shalom 256 JB tali mu kati utateka mu JB unateka mwani gwaga JB chali wange is a workmate tukola naye anti chaliwo kubanga amagezi Neka nkuleko sigazo obukulu. Kwezi gwe CEO. Shalom si yange ndi mukozi. Ate sengola bakugonde. Okapa nga tujiwanza. Abali ko balala nyate. Njagenda ke wali jestongo. Ze sina na wendi. No genda yo company afero the Republic. Baso okwe byafa byayo. Siri director sina chendi ndi mukozi. Ene edagala lya kisajja eya Shalom Media Hub. Ate eye ya Shalom services yo nako shares. N'abantu abalala. Baba yantwala ko center register nga sazina. Iyo mwana yambuziza nti yampeleza message. Ogejesa busajja bokko okazi tobugejesa. Atwina abagalo ogeza bin n'amatama etama. Abachala abagalo etama 0705 27 1973 nako dansa bin ekijanja kigejja kibanga cha namba ali kimasavu. Kale uli ya 0705 27 1973 abagalo okweruka empeke weziri ne chupa tablets gummies agalo kola hips breast farming hotel amabere abagala amabina mujja kushamuhereza services ngate wewe nawe wewe okufune figure omusajja amba n'amabina oli mulalo figure wewe wingo malirawo wano bwendi mmala buta banga wefuutise wakizo kwefuutika mbere bulungi